wakati mu bbeeyi y'amafuta okulinnya oluvannyuma lw'olutalo US ne Israel lwebaggula ku ggwanga erya Iran oluviiriddeko okuggala omukutu ogwa Strait of Hormuz. United Arab Emirates erangiridde nga bwevudde mu mukago ogwa OPEC oluvannyuma lw'emyaka kumpi 50 nga bali mu mukago guno, era nga munnange bagambye nti kino bagenda kukikola mbagirawo lumu May, enako z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano omukago baguvuddemu dda. Kakati munnange United Arab Emirates UAE bwetyo egenda kuva mu Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC, tugambye effective May 1st, era nga emyaka 58 gye bamaze nga bamemba, era nga kino kigenda kubeera nga munnange kiggulawo oluggi ku kye twaliise unrestricted production beyond current quota limits. Bagenda kuba bagasima bagateeke ku katale nga tebagendera ku mateeka agalambikiddwa OPEC. Kitegeeza nti bateekako buteesi oba oliawo kiyambeko okuyambako okugyawo black market eriwo, kubanga bwana Uganda muganda wange amafuta nago gafuuse akafuta. Nakitegeddeko up country gayingidde dda akasanvu wano already gali mu kakaaga e Kampala jo nageerabiddeko, era oba oliawo abatundirako wansi bali awo muzisemberedde okubeera nga ziwera akakaaga. E Uganda wano twatandizedde okubeera nga tukiroozaako newankubadde baatugamba nti bagalina mu reserve. Munnange ate petrol station ezimu tegaliiko. Kati nalabye petrol station eri buli wamu eno gye bayita eno wani bagita Africa, no bagita Starbucks zo ezisinga obungi tezirina oba baggulawo zaaki nga tegalina mafuta, tebasobola kugafuna kubanga buli kapoloti e Uganda kaliko Starbucks. Kozi bagamba nti ya Ruto Muhoozi ne bebanyini. Kakati munnange kino kiraga nti wagenda kubeerawo shift okukyuka, bagenda kubawo enkyukakyuka mu global energy dynamics, era nga kitegeeza nti awo oba oliawo obunkenke obuliwo wakati wa UAE ne cartel aba controlling amafuta, kubanga bano babadde baga controllinga mu cartel yaabwe, bakontrolinga bwegamba emiwendo ku katale nabungi kibwoteka ku katale. Kakati awo UAE kitegeeza nti egenda kuba munnange evudde mu cartel ya OPEC, olwo kakati nga ekola byayo, anti buli situation ebaako beegasa oba oliawo n'abafiirwa. Kakati UAE bano muganda wange, kakati munnange departure yaabwe oba okuva mu mukago guno Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC, kitegeeza nti production okusima n'okuteeka katale okubadde kukugirwa OPEC mu nnambika yaayo nga bwe bakiteekako, kubanga jjukira nti amawanga gano gaba gaateeka omukono ku ndagaano nti oteeka bungi bwe buti ku katale, osima bungi bwe buti. Ebyo byonna bigenda kuba munnange UAE ebiteeka wali ebbali. Kakati munnange move eno potentially egenda kuba eyongerako ku barrels, ku bipipa
ebisimibwa eba ebiyingira ku global market mu kaseera kano nga emiwendo munnange gyekanamye okusinziira munaye ku mbeera eriwo kuba kati tuli ku economic pressure era munnange ebifaananyi ebyagoberedde okulangirira kuno kuba mu UAE twalabye nga president wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan nga atudde ebbaluwa nga bataddewo akabonero oba ekifaananyi ekya obudde obuwongedde enjuba egwa nga kuliko ekifaananyi ky'ekyuma ekisima amafuta era nga kano kabadde kabonero akalaga nti ddala munnange bano basimbudde nti kano kabonero aka national leadership to energy independence. Kakati UAE gyebuvuddeko yali yalaga okwemulugunya kwayo mu mukago guno gwa OPEC okusinziira ku production quotas obungi buki bwe basima akagamba okukugirwa kubanga bo balina amafuta mangi nti tebasima ku capacity nga bwe baali badde bagasima tebabalimitinga nnyo. Kakati munnange mu nteesaganya eziyise emabega kaawo era Abu Dhabi bano baali bagamba nti oba oli awo bandibadde babakkiriza okubeera nga bayongerako ku bungi bw'amafuta bwe basima era nga okuva mu mukago guno ogwa OPEC kiba kitegeeza nti muganda wange babeera bamaze okubeera nga batuuse we baagala kati bagenda kusima kugayiikuula bagayiwa ku katale. Abatunuulizi bagamba nti oba oli awo munnange kino ekikoleddwa kigenda kuba kiyambako ku global oil prices okubeera nga zikka nti singa UAE beyongeddeko ku production kiba kitegeeza nti oba oli awo pressure egenda kuba etukendeerako amafuta gajje katale kubanga naye ate era still nti ba producers abalala bo bagenda ku respondinga batya singa nabo baggira ne bakivaamu ekya OPEC nabo ne basima kiba kitegeeza nti oba oli awo ate gayinza okugwa ne gagwira ddala nti ntujugulwa ku 2,000 awo tuyinza okuvuga emmotoka paka titukyakuba ndobo kubanga tukubye endobo. Kakati munnange decision eno kusalawo kuno bwe kutyo kitegeeza nti kwongedde okubeera nga kuletawo ebibuuzo ku mukago guno ogwa OPEC kubanga kuno mu byafaayo munnange gubadde kwegamba gukola kye bayita collective discipline okuinfluencinga global supply ne pricing nti gubadde gukugira ensi zino okubeera nga nga zirambika enneeyisa zeeyisizza zitya mu kusima amafuta mu bungi ki bateeka bungi ki ku katale basobole okubeera nga emiwendo gy'amafuta obuliro tegigwa bbeeyi nga bagimaintainingirawo. Kakati munnange UAE jjukira nti ye main oil producer era nga kitegeeza nti eno regional player mu nsonga eyo kati departure yaayo kitegeeza nti egenda kuba eteekawo akabonero ak'amaanyi naddala munnange okukyalenjinga cartel unit mwe basinzira okubeera nga bakontrolinga emiwendo gy'amafuta olumu n'okubeera nga batuseera. Kakati ebyo oba oli awo munnange binaatuyamba era okusalawo okwo nze mbeera nkuwagira nze Uganda at large mbeera lwaki babeera batuseera ate nga bagasima busimi mu ttaka lwaki babeera batuseera kati ne Uganda nayo mbu eba nayo eyagala kuyingira mu kateero kubanga naffe tugalina wano Museveni ayinza okuba nga yayingira ati bagamba batandika ddogo gasima nabo bayinza okuba nga olwedde bagayisa eri bwe bati ne bageetoolooza wali ne bagagirako bwe bati ne bagazza wano anti Uganda naye
munnange ekyo kiyamba ffe kubanga Uganda muganda wange amafuta gabadde gafuuse akafuta naye oba olinya bodaboda akugamba nti awo mbadde ntwalirawo ezo luli nga tegannalinnya naye kati muganda wange bekaba si kasanvu nedda ettalo zibadde za luli kati bwe kiri era emmotoka ennaku zino muganda tonywa bwendo onywa otunulatunulako bwotiko geegi omanyi n'okusaba essaala ng'ovuga emmotoka singa tesika